Uganda bagalwa empisa embi ze tulina okuleka tuzireke. Omulimu gw'ebintu gwokulowooza nti gwolina okubeerawo wekka, gwolina okulya wekka, gwolina okubeera obulungi wekka. N'abalala tubaagale era tubibaagalize. Tuleke omulugube. Era bwe bamwe mubadde muguvuddeko temuguddako. Tuleme kuvulubana lwa bintu. Munzikirize ku Eklezia Katolika ey'Ebuvanjuba, Evangelical Orthodox Catholic Church, mpuse okusaasira kwange eri taata wange n'eri Eklezia eri gye nava, Eklezia y'e Roma, olw'okubibwako mukadde waffe era omugunjuzi waffe His Grace Dr. Cyprian Kizito Lwanga, Omukama gwe yayisa olunaku lwajjo. Bana ekitalo nnyo, kitalo ddala. Naye nga byonna ndowooza nti abadde agendera tubeere n'eddembe n'enkulaakulana ate n'emirembe. Kyenva mbasaba Mukama, tumusabire Mukama amutoose mu kiwummulo eky'emirembe. Omwoyo gwa mukadde waffe Omukama agulamuze ekisa. Kabeka Singe senga teyali yenze temwandindabye. Ati mbagambe yampa obudyakoni, yampa obusaseredooti, ye yantendeka nga ndi musaseredooti, ate bwe yasookeyo nga nina ekibiina kye nkozeeyo ekya Kiziba Youth Catholic Association, nanga nti jangu